Video ya lero bagiyita chairman Nyanzire kulira ate mbagirawo. Yekolera itongwa gegange musibye mtoba musuze muti okusinzira ku budde n'ensi mwe muli mukulabira akatambi kana alhamdulillah. Naffe gye tuli omukama Katonda abadde akyatukumye mu ngeri ekyasinza okubeera ennungi nnyongera okubajjukiza. Tyogwammwe gwa kunnyambako okuntambulizako obubaka butuuke ku buli munnayuganda nze ogwange. Gwa kukunamya omumpembe Yoweri Kaguta Museveni n'abo abamutembeeta. Njagala kutandika n'ensonga ya Hajji Latif Ssebaggala Sseŋŋenda akatambi ke wakoze. Nabadde ngezaako nnyo okunenya omwana Wayize era nga nfunye obusungu ku ngeri gye yakuttemu ensonga. Naye ate ebigambo bye wayogedde bifaanana n'ebye ne kimpaamu ekirowoozo nti oba ate ggwe yamusindise. Ne bw'oba nga si ggwe yamusindise, gwe omusuubiramu otya okukola ekisukkakaawo nga naawe gwe yalirabiddeko tewakoze kisukkakaawo ensonga wazikutte nga chikeni. Hajji Latif Ssebaggala Sseŋŋendo. Abaana ba TikTok be batubuulira eby'omunju n'eby'omu buliri n'eby'omu kaabuyonjo. Omukyala nkubye omugongo, omwana ayonoonye mu nnyumba, oli akoze bwati ne bwati, ono akoze bwati ne bwati. Kaakati gwe omusajja omukulu alina experience ey'ebyobufuzi esukka mu myaka 30. Nabadde sisuubira nsonga kugikwata nga chikeni TikTok. Kubanga olina ranks 3 oba titles 3 zennaalisinziddeko kulaba nga ategeera. Era ezanneewuunyisizza nti nannyini titles zino yakoze ebyo. Ekisooka Hajji Latif oli Hajji. Ekyo kimu. Ekyokubiri oli honorable. Ekyokusatu oli musajja mukulu. Ku rank ezo zemmenye oba ku titles 3 zemmenye, eriwa gy'onyooma ejamu video gye wakoze. Mwe wammwe mu Democratic Party ensonga mwazikwatanga bwe mutyo. Bwe mubanga temwazikwatanga bwe mutyo, lwaki eno ina zikwata bwotyo? Twaligambye nti eno bazikwata bwe batyo. Naye nze mbeera nsuubira nti ttiimu bw'ekansa omuzannyo omupya ebeera emusuubira mu kuleeta byetalina oba kugireetera byetalina. Hajji Latif Ssebaggala gwe twalibadde tulabirako enkwata y'ensonga. Era gwe twalibadde tulabirako nti muzeeyi waffe akoze atya, naffe tukole bwe tuti. Tugambe nti Wayiza kati yakusinga okutegeera nga walabidde ku Wayiza, ate Wayiza eyalirabidde ku gwe. Waswadde nnyo n'oswaluka Hajji Latif Ssebaggala Sseŋŋendo, kubanga ensonga tewazikutte mu titles 3 zoyimiriddeko. Era tezijja mu titles 3 zoyimiriddeko nga bwenzi kumenyedde. Era mu video ya leero bwe nkulifaalingako nga chikeni tonnenya nsoose kwetonda nti onsonyiwe. Hajji Latif Ssebaggala Sseŋŋendo wagambye nti ye mwaba Nuupu bakaasangwawo oba bannansangwa. Sebo kaasangwawo bwe mba seerabidde mu kulonda kwa 2021 wali oteekeddwa kujja ku bwa mmeeya ku kaadi ya National Unity Platform. Era twamala emyezi mingi nga tumanyi nti National Unity Platform erina candidate mu kifo ekyo ku ssaawa esembayo Hajji Latif Ssebaggala Sseŋŋendo. N'ogamba Lukwago yitaawo. N'otuleka mu mbeera y'okuleeta bamubyakira ebbanga nga gwe yali omuteeketeeke gwe twayisa mu bantu nti gwe agenda okutukwatira bendera. Ku ssaawa esembayo watukuba eddolera. Owange n'otakoma ku kyakutukuba ddolera ekyokuwa omusajja omwagaanya, kubanga nze ndowooza nti ebiseera ebisingako kabeera kakodyo okububuyaza abantu nti wano waliwo n'abaana be twaliteeseteese oba abaana abaali eteeseteese oba abantu abaali eteeseteese okujja okwegwanyiza ekifo ekyo ne balowooza nti waliwo ku ssaawa envannyuma oba essaawa esembayo n'ogamba nti nze wano siriiwo. Naye nga National Unity Platform gy'oli mu kuyayaanira kaadi yaayo olunaku olwaleero ye kaadi y'emu gye wakozesa okugamba sigenda kwesimba waawo. Abaaye mukazi Kyabaliga n'addamu okwesigwa awaka ne bw'oba okkiriza okumuzza. Omukazi singa aba amaze okuyendako ne bw'aligamba nti ngenze mu katale nga ddala kituufu gy'agenze, oyinza okulowooza zzeeyo kusisinkana Damiano Bwanika, kubanga eyalumwa ku musota
ne bwalaba omuguwa yeekanga eno kaadi gy'oyayaanira ye kaadi y'emu gye wasuulawo n'otakoma gisuulawo ate n'ogera ne weesimbawo nga Independent National Unity Platform gyegabye kaadi ewa Sseggirinya oba okyali Kaasangwawo. Kaasangwawo teyina njawulo n'olugero olugamba nti obukadde magezi naye n'omusiru akaddiwa. Sigambye nti nkuvumye era onsonyiwe si kyentegeeza. Kitegeeza Kaasangwawo asobola okusangwawo naye nga talina mugaso. Gwe tolabangako ku bukongo obutatemwawo naye nga ate tebuyinaawo omugaso ng'era naye buba buggiddwawo tewabaawo kye tubeera tufiirwa. Oli Kaasangwawo naye Kaasangwawo atalina mugaso eyatusuulira kaadi we twali tuteeseteese ne tutuuka ku mbeera enoonya candidate mu kaseera ako ne tuleeta mu byakira ebbanga nga gwe yali omuteeketeeke otugambye sijjaawo ate n'ogera n'otuvuganyiza mu constituency era ewali kaadi yaffe ku Independent obuba buyeekera. Omuntu yenna eyeesimbawo ku Independent ekibiina we kigabye kaadi oyo abeera muyeekera nnamba emu ow'ekibiina. Kaasangwawo sebo Kaasangwawo watukolako ko obuyeekera. N'aligambye nti okuva ewa Lukwago oba osanga muyina bingi ebibagatta. Ekisooka ebbanga lye muludde mu Democratic Party oba kanjiyite struggle lyali ddene kiri understandable. Muli basiraamu oba osanga jjajjaffe Embuga Nakibinge yabayita n'abagamba lekera ono. Muli Baganda kubanga politics w'ebiseera ebyo yali wa mwana wa Buganda wa mwana w'eri ebyo ffe tugenze tubijjawo kubalaga nti mu Uganda temuli mu ggwanga. Tuli omuntu omu kubanga tulinga nseenene ffenna tusiikirwa mu fulampeni emu. Kyali understandable okulekera Lukwago kuba n'obuwanguzi bwa Lukwago oba osanga era butegeeza opposition. Twaligambye tewakola decision nfu naye ate we yafuukira enfu n'ofuuka omuyeekera nti kyabadde kigendererwa kwe kugenda okwesimba gye twagabye kaadi. Era okumanya watuzannyisa ne kaadi eyo teyalina kuba ya Sseggirinya yalina kuba yiyo. N'otwonoonera obudde nzija wano enkeera ngenda kubwa mmeeya nzija wano ngenda kubwa mmeeya ate nzija wano ngenda kubwa mmeeya paka lwe baakutuma ogende kubwa mmeeya eno kaadi ne bagiwa Sseggirinya ate n'owunzika ng'ogamba kakati ate njagala wano nga tewakyalina ki na kaadi naye ng'osuddewo kaadi ey'ekifo ky'obadde oyayaanira era ky'obadde olaganga ensi ebbanga ate n'osalawo okujja nga Independent ate we twagabye kaadi Kaasangwawo. Wangambye nti Nyanzi atuuza enkiiko mu maka ge. Kituufu kiri nti kiyinza obutaba kituufu but understanding it is also a weapon. Nyanzi kikyayagala naye kubeera MP. Olaba naawe eyalabirirwa ssente y'omuyi w'omusolo okumala emyaka 25 kubanga mu 96 wajja ku bwa kansala 21 n'oyingira Parliament ogifulumya omwaka gwa 2021. Olaba naawe tonnakkuta ate olwo atannalya. Ebiseera ebisinga olwo kye tuyita okweteekako mu ngatto. Nyanzi bw'aba atuuza enkiiko ewuwe gwakuganye gwe toyina wuwo. Gwakuganye. Oyagala entotto zayagala okutema naye okufuna obwemupi ate azikolere mu ofiisi ya kibiina. Bw'aba yazikoledde wuwe kubanga eri pasono kifo kye. Pasono tugiyita pasono kweyagaliza. Era ina zikolera mu maka ge si mu ofiisi eyaffe ey'ekibiina. Ekyokugamba nti akolagana ne mmeeya okwefuula mbu yamanyi abalina okuba abajjako akolagana ne mmeeya okulaga nti nze sisaanidde ate era singa yakolagana naawe era nalwo lwalibadde lutalo lulala kubanga ye incumbent waawo w'oyagala okujja. Era tebaali buzeeko abamwesoosaako kye bamwesoosaako. Mumulaba akukuta ne Sebaggala oliko enziro kuba okubika. Sebaggala oliko enziro kubanga oyambadde eddiba abakatukola ebikyamu lye bajjiramu. DP tuvuddeyo mu DP tuzze aba DP abavayo mu DP ne bajja batukomezaawa. Era okimanyi eyo yali badde bad example bakyali badde kyakulabirako ekyangwa ennyo okumatiza abantu nti Nyanzi mukyamu okulekawo incumbent ng'ali ku kaadi ya kibiina singa
abadde akukuta na wayenaalembo zinali mukubyene muyuza amatama aye tomumanyi naye inkambete aliwo waffe meaning nti singa yesembereza gwe automatically ate era kyekimu ekyaliyogeddwa n'okukirawo wano wakati kukyogerwa kyabuvunaanyizibwa naawe weeteekereteekere mu makaago si ku kibiina eno ekibiina twagala ojjeyo okutulaga nti onywedde wakati mu nyanza okweyagaliza okubeerako MP alina okusooka okwebuuza ababaddewo mubikola mutya nsaba otambuleko nange nkuyegere sekondale okubeera muganda wa Bobi Wine si kikolima muleke kugufuula mugwa guyina kutuganga bantu nti abalala bonna oluzzi lwe bayita His Excellency Kyagulanyi Bobi Wine tukkirizibwa okujja ne tusenako nga bwe baaliyonka ye takkirizibwa kusenako ajja kufuuka ssale tuzimba ssale mulala ajja kuba bwe tunaagenda mu buyinza ajja kuba kubanga obwa ssale butegeeza kubeera muganda waatudde ng'erinnya Museveni bwe lyafuuka tayito ku bwa pulezidenti nti ne gundi yeesimbyewo ku bwa Museveni kakati n'obwa ssale bwafuuka tayito ku kubeera muganda waatudde ajja kubeera ssale kale ajja kubeera azirongaazi muganda waani woono naye mu bigambo si mu bikolwa kubanga ebiseera ebisinga obwa ssale bujjira mu kulwawo ng'obwa Museveni bwe bujjira mu kulwawo His Excellency Kyagulanyi Robert Ssentamu tayagala bisanja ayagala kununula Uganda ne bw'aginunula enkya emyaka 5 egiddako asobola okubaddiza obuyinza bannayuganda ekyo nkibabuulidde kubanga Kyagulanyi ayagala kuwummula n'ebyafaayo ebirungi ayina abantu baalabiddeko nga bamandera ayagala kutambulira mu footstep zaabwe mbabuulira era mbakakasa Kyagulanyi kiri mubeerera ekizibu okujja okubasaba ekisanja ekyokubiri nga tumaze okutuuka mu Uganda empya kakati zino emboozi zaatuzimba ssale mulala ssale ajja lwakulwawo era nkikkaatiriza ekyokubeera muganda wa Kyagulanyi muleme kifuula kikolimo nti oluzzi lwe bayita Kyagulanyi itongo asobola ossenako oyo asobola ossenako nga bwe baaliyonka tasobola kusenako tukkirize nti ebifo ebimu bye mwagala mwenna mubyagala lwa personal interests kweyagaliza gwe bw'oba weeyagaliza nze sizadde gwaluddeyo olaba okyeyagaliza ate olwayagala okujja we have to understand each other twetegeere bwetegeeza olumu nti wabaawo ebiteetaagisa kusukka ebirina koma nga naibyo bizze tusobola okubyemalira kubanga kifaananyi ki kaasangwawo kyoli mu kusiiga olwonze yazze eggulo ndoopengawa kifaananyi ki kaasangwawo kyoli mu kusiiga nti naawe woofiisi ya His Excellency Kyagulanyi tosobola kugituukamu nze yazze jjo ndoopewa bw'oba naawe oloopa ku social media because His Excellency Kyagulanyi asobola okukusukkulumyamu olw'ebiti 3 experience yo emyaka ndowooza n'okubeera haji ng'oggyeko ab'ennaku zino abayayiyayi bahaji bedda be baaterekanga ebiraamo kakati gwe bw'oba haji honorable muzeeyi oddukira eno ku social media nga baawayiza then ye wayiza omusuubiramu ki mukadde wange ne nkutegeeza ensonga saagala ozikwatenga chikeni era National Unity Platform tegaba kaadi National Unity Platform kaadi yaayo temuli maanyi wabula kaadi yaayo gwalina okugiwa amaanyi National Unity Platform tegaba kaadi gulawundi yerina okukuwa kaadi gwe nkuvuddeko ngenze ku muto wange wayiza muto wange wayiza akatambi konna kalabye ewa musomesa teacher Freddy Lumbuye ng'olaajana kyabuntu lwakuba oluusi okikoleddewa okulaajana kyabuntu lwakuba oluusi okikoleddewa muganda wange wayiza kaadi ya National Unity Platform teyina maanyi kaadi ya National Unity Platform gwalina okugiwa amaanyi
kuba yekwetaaga si ggwe agyetaaga. Agambye biyekoti kaadi ya National Unity Platform yekwetaaga si ggwe agyetaaga. Meaning kola ground kaadi eyo ejjenga ekunoonya. Nze jjajja wange yali atera okugamba nti abasajja ab'ensonyi boogeza nsimbi. Kati munnabyabufuzi oyogeza abantu. Munnabyabufuzi oyogeza abantu toyina kuba na bigambo. Oyina kuba na bakuwerekedde ku mugongo ground ogikutte kyenkana ki. Gwe teweerega na muntu yenna. Gwe nyweza ground yo. Wagambye nti chairman Nyanzi yakuyise nakugamba nti va mu kifo kino lekera ono muntu yomu gwe mwagamba nga atunda kaadi. Omuntu alina amaanyi agatunda kaadi era abeera n'amaanyi agasala wani alina okutuula talina bwetaavu bwa kukuyita wamwejjeereza. Wamwejjeereza. Weebale nnyo, weebalire ddala. Naye Waiza mabegako wampeerezaako katambi era nkateekeyo nga koogera ku Sweet Mama oyo mukyala Angel kansala weye Kawempe ku nsonga y'emu nti akukuba ekikono mbw akukuta n'aba NRM akukuba ekikono era ng'olikodinze. Nenkuganza ebyange sibikwata ntyo. Nenkugamba ngenda mmukubira. Mmukubira ne mmugamba Waiza kyayogera kituufu. Nanga Waiza ensonga eri bweti ne bweti. Waiza yene bwafunamu obutakkaanya naawe ebintu ayagala kubitwala tu personal. Ate n'abijja kukubeera tu personal ate n'abyataakinga mu bukulembeze. Ne mmugamba bw'oba oyina engeri gy'omutega enteega yonna weesonyiwa omwana. Kuba saagala ssala gwa kawala nga siwuliriza gwa kalenzi. Ne mmugamba oyo mugandawo ate ye mugandawo ddala ddala lwa nsonga nga Bayibuli bwegamba nti omulokole ye mugandawo ddala ddala oba munno bwe mutaasoboye mugenda okusisinkana mu ggulu. Ne struggle erina oluganda lwetutaba olwa ddala ddala. Era namugamba ono mugandawo nakkubira essimu ne mwetereza era saddamu kuwulira mbeteza. Meaning lwokuba si gwe mulundi ogwabadde gusoose okufuna ekintu kye kimu okuva mu ggwe nayagadde okumanya lwaki. Kubanga nze sirowooza nti gwe bamye kaadi ya National Unity Platform oyina kuloopa wa muntu ssekinnoomu. Waiza oli w'amaanyi ate nga tukwetaaga mu kibiina. Ofisi ya mukama wo gimanyi. Leka kulaga nti ate ffe tuli b'amaanyi okusinga ofisi ya mukama wo Waiza. Leka kulowooza nti ffe tuli ba kitalo nnyo ate okusinga ofisi ya mukama wo. Ffe situsalawo ku kibiina kusinga mukama wo. Situina kye tusalawo kusinga seeke ekulembera ekibiina. Kyokka ate kisinga okubeera eky'ennaku Waiza. Nagenza okubuuliriza oba okutuuka ku butuufu bw'eno ensonga nga meeting eyo yayitiddwa ACG to harmonize you kubanga gweyagala nnyo okwambala eddiba ly'obwafuutu soja mbutuwa abaffe. Naye ne gwe babadde bakuharmonizinga naye fuutu soja nga ggwe ng'akulembera n'ekitongole kiramba bakiyita Freedom Border bamuyita Dennis Mukiibi. Kakati kitegeeza mutaddeko ekyambe nga buli ludda kisala. Bw'ogiwa Waiza nga ne Mukiibi agamba nti mulabe era naye ajja kwogera byebimu. Kyobulaba ebiseera ebisinga ng'era abantu be bamu abakuyise ACG yakuyita simanyi na lwaki. ACG tonnavayo kutangaaza ku nsonga eno kuba mu bigambo ebyogerwa biraga Nyanza atunda kaadi ate kaadi zisayiningibwa ggwe. Tewali kaadi ya fuluma nga ggwe Secretary General tomaze gikonfaminga. Mwamulowooza nti kino ekintu kirumba muntu omu. Naye ate kikosa obukulembeze bw'ekibiina mukama wange. Bwonna mpozi nga tutambulira mu mbeera ya zirindaba olwange. Naye nange ng'omuntu siri musanyufu kubanga kigambo kimu kimala bumazi okutereza embeera nga bwe twabadde tubayise okubaharmonizinga. Kale ate waliwo ekyasajjuse ekyetaageera okuharmonizinga. Waiza meeting yabaddemu ACG ng'era esaba busabi nti tukoze tutya. Ng'era meeting eyayitibwa wakati wa Motive Kasagga ne Dennis City Flaga Beala omuwubi wa Flaga muganda waffe Dennis City. Kyokka ate era bakugambye oba ogende kwero sifiri olaba otya tuleme kweyuzaayuzaamu kubanga
ekifo kimu tukireetako mu ababiri ate ng'oluusi muyinza okwesanga mulina ground by the way Waiza oyo alina naye ground si munafu ate mulafu banyi mulwanyi waddala bambi Waiza kakati bwe twegabanyaamu kubanga nze jjajja yalina enkola nnakaizadi janina olumbero lutuuse bannaye mungulireyo ku muceeri lumbiro lwa 11 mungulireyo ku kasawo k'omuceeri nze sirina bwendi ate mbalimbe yatugabanyanga emmimbi nga tulaba kawaazika nga n'amalagala geetaaga okukoolera nga ffenna okutukuba mu malagala omulundi gumu agambwe mugende mu kawo bano bagende mu malagala ye solution eyali eriwo ey'okugabanya obuvunaanyizibwa seebifo kano nkabategeeza seebifo mwe mutunuulya kimu bifo seebifo obuvunaanyizibwa naye okuteesa okwo okwateesebwako ko tokutunulamu wabula otunuulidde ku kimu nti ono meaning muyinza okuba ne personal issues zammwe oba nga Julius zaati waka kubanza omukono gw'engumanyi nze sigini kyenji manya akyusa bazanyi na nnumba ne sigini kya Julius tembulangako njimanyi nabwe kityo tuleme kukkiriza nsonga zaffe bambi oluusi ez'obuntu kutta kintu oyo Nyanza agenda kufuluma obutasukkana nnaku bw'aba gwe muziziko ogubatawaanya era yemu ku videos ezimu ku nsonga ezindeese naye wengenda okusembera wengenda okukola ki okusembera naye saagala personal issues zammwe mu struggle yaffe buli muntu yalwana mu ngeri ye lwakuba mmwe mbagamba nti ebiseera ebisinga oli abalaba yalwanye yekka so nga amagye gaba n'ag'oku mazzi gaba n'ag'omu bbanga gaba n'ag'oku nnyanja gaba n'ag'oku ttaka naye omu bbanga yagala kugamba wa ku ttaka singa sinze babadde gwe bagenda kukusaanyaawo nze nkubya abalabe so singa n'owa wansi teyakuuma ttaka bali tekyali bawadde kujja kusaanyaawo kitegeeza noono kyakuuma kya muzinzi nnyo olaba kireese bali bayitire mu bbanga bajje basaanyeewo n'ow'okumazzi agamba baali salinkiriza eno singa siffe era babadde babalumbidde ku mmeeri gw'ow'oku ttaka tolina ky'oŋŋamba njala tusooke tukkiriziganye Eagles mu kutandikibwa kwayo kojja Lutaaya yaleeta Kamunye Serugga yaleeta radio cassette naye Lutaaya buli beyagalanga okukina ku banne nga ne Serugga abagamba nange naleeta radio yange kuba naleeta lasiti buli omu yaleeta lasiti ye ne bwe tuba mu struggle ng'oleesa akawumbi nga nze nninamu kakadde tuba tuleese kyenkanyi kuba nange mba ndeese lasiti yange wano yagambira Bayibuli nti omukadde yawaayo eppeesa yabalibwa okubeera awaddeyo okusinga abagagga tuleme kulowooza nti waliwo ataddemu ekinene nnyo waliwo ataddemu ekitone nnyo era waliwo abasaanidde nnyo waliwo abatasaanidde nnyo buli omu asaanidde nze Itongwa naawe nani n'omwana gwe waliisa omwogezi asembayo okuba owa wansi tuli ku leveegi kyova olaba tetwerondamu bukulembeze nti gwe beera akulembera aboogezi gwe beera akulembera bano gwe beera akulembera bano tusobola okubaawo mu structures okusinziira naye nga tewali yaweeba maanyi gakina ku munne nabwe kityo buli omu yalwana naye buli omu bw'anaatuuka otubanja omugabo gwe nga tetunnatuuka mu nsiko njobe tetugenda gigabanira mu bigambo nga tetunnagikwata tinze bwe tukwata ntwalako bugulu nedda naawe ng'olwo tuba tuyiggira ki ng'olweddenza ŋŋambye ŋŋenda funa kaabuuyi nedda lekooti kambiviiremu wano tewalina kubaawo basuubizibwa kye basuubizibwa nga tetunnakwata munyago kubanga engabana y'omunyago mu bigambo eyinza okugaana ne kitta omulamu omunene ogw'okuyigga omunyago otherwise n'Olivia Lutaaya Sseba asaanidde kuba tebamusiba okusinga ggwe nange ndi mu kkomera tondabira wano nange ndi mu kkomera nange nsulirira kufa nga ggwe bw'osulirira okufa buli omu ne bannayuganda bolowooza abatabiriimu nabo bali mu makomerera bonna basulirira kufa bagenda emulago ne batasangayo ddagala mwanattu nabo ne basingaana ng'obulamu bwabwe buli mu matigga olwa sisitimu embi mu bufunze ffenna bannayuganda ffe abaliwo be mulaba abalwana ne bannayuganda be tulwanirira ffenna
tuli basibe era eggwanga lino bwe tunaalinunula tugenda kulibaako n'omugabo gwe gumu era si waliiwo agenda kuba nannyini Uganda era mu magye gaffe temugenda kubaamu batwatera embundu mwali ludda wanga mwebase mukubye ebisiki nedda njagala ekigambo UPDF kidefininge Uganda People's Defense Force non people's business twalwana twabatuma era bannayuganda bajja bitubuuza bwe tunaabakirako aba tubitandikidde eno okulaga nti nze nsinze okulwana naye baleeta abatalwanye muganda wange olina fuutu soja nakyo kyogere nga Denis City bwe yalina motive Kasagga nga balina we baagaye ntuganda edda mujje bamwanyi tweteese nga ye motive Kasagga yasobola okucandastandinga n'asala omuliro gwe wabumbibwa muki atasobola kucandastandinga ate n'okiteekamu n'okuwaayira okw'amaanyi nnyo tekijja kukola busungu bubaawo bwa buntu era saali kunenyeza kubanga ne bewaalira biddeko babikola kibaliga ba chicken Hajiratifu Sebaggala Sengendo naye mbadde nkusaba olala bw'ofunanga ensonga ng'eyo togiroopa ku social media ffe bw'oloopera naffe situlina maanyi acha ne Kyagulanyi talina maanyi genda loopera abalonzi nti bannange ngenda kukola bwenti ne bwenti kakati mu kiseera kino nze mununuzi wammwe tobagamba nti mwe banunuzi bange kubojja kuba obalaze nti onoonya byanfuna nze mununuzi wammwe bakukkiririzeemu bino si byakunuuna switi muganda wange nti bw'omala okunuuna n'olabanga ggwawo ng'omeketa wano wabaawo nekavaawo era mpitewo wabaawo logic gwe olaba omukazi omu yatakwanika golowooza abalonzi bakwanika kwana abalonzi eyo kaadi egenda kwewa ekyo nkikubuulidde kwana abalonzi kaadi egenda kwewa era olwana otuuke ku level nga tokyasaba kaadi nga bakuyita buyisi nti jangu tukuwe kaadi waliwo omuyimbi mu biseera mwe twatundiranga teepu ng'omuyimbi tagenda wakasiwukira oba wa Lusini oba ewa Diploko oba ewa HK oba ewa Mukubira oba ewa Kase music recorder oba ono guy bamuyitangani erinnya linvudde mu Kasajja tamuguleko tape nedda nga Kasajja yanoonya oba kasiwukira yanoonya basudde onaafulumyayo omwaka guno nkuwere mu advance beera mulungi bakunoonye bunoonya ogaye munnegayire nzikirize okategedde ekirala eno enkola mu magye bubeera buyeekera nkunyumizeeyo omanye ekya Saitongwa oligino lwaki planka zigenda saidi emu lwaki nga ffe Abaganda tebatuwalanga tusigadde ku bwa mmeeja era Itongwa okwesoosa okugenda mu nsiko baali bagenda kumutta n'abeesooka bwesoosi Itongwa okudduka okugenda mu nsiko baali bategedde nti influencinga amagye n'abeesooka bwesoosi wakiri bamutte nga balina ensonga lwaki bamutta naye nga tebamuttira lugambo na ku influencinga ekintu ekyo kyokola kifaanaganako n'omuntu okujja okukuba amagye akamba nti lwaki ffe batukola bati lwaki bali bebali emigaati egiri mu bulubandi si kibi okukyemulugunyako singa babanga tebakutte ne bwe bakukwata ne bweriba gavumenti yange ojja kuvunaanibwa obubeera buyeekera era ne kino eky'abaana abaffe mubaleke bafune kaadi abaana abaffe ababaddewo gwe tobaddewo naye jangu ofune nawe obaddewo obubeera buyeekera nsigo kijje musiga mu baana kubanga bwe banaalabanga eyo ye solution erina okukolebwa ebataasizaawo ebyamangu bagenda gikuza era batwaye nti balwana bati tunaaba tukyaleppukana n'ogwawayiza zireete ne Madiina wa Kyagulanyi nange njagala zireete n'Olivia Lutaaya nange bansiba zireete naani nange bammenya okugulu zijja sebo kuleeta ne tawa high tower jeno tawa nkotomidde nange bammenya okugulu tewali atalina sacrifice gyakoze mu struggle eno buli omu alina sacrifice gyakoze mu struggle eno ne temusiga ensigo
ey'abaana okubanga baddukira ku social media to threat obukulembeze bw'ekibiina olw'okuba buti okubuwaawaalira. Ffe tutta nsigo tetujjanjaba birwadde tugema bigeme nekino njala tukijjanjabe mangu. Era yenna omweteefuteefu okukolanga wayiza osookanga kuwandiika bbaluwa ya kwetonda n'ensonga lwaki wakoze bw'otyo n'okukkiriza okuwummuzibwa obuggobirwa ddala. Obwo bubeera buyeekera. Ffe situkigaana. Abaffe tulina okubawa as long as balina obusobozi. Ate oyagala tuwa abaffe ate nga Kyagulanyi omugobi owuwe. No olwali. Abaffe tulina obbawa. Naye ate n'oli owuwa omusiiba omukuba nti debbali kiba kirabika bubi kati n'abaffe kireme kulabika bubi balatiifu bajje. Abaffe tulina obbawa. Kituufu si kibi era tekyali baddemu yadde sitaani okubawa. Naye olw'okuba ovuga bulungi emmotoka ate kikuwa qualification zigenda kubuusa nnyonyi nga tosooseeyo okugiyiga. Moses Lumala nga yabonze emmotoka Chali Lubega nga yabonze emmotoka kuji bamitanga kuji nga yabonze emmotoka. Nange ate tekikuwa buyinza bugenda kwepampalika ku nnyonyi tinayo nsobola okugibuusa. Oluusi tuba balungi mu sekita zaffe yeekolera itongwa ssebo kayinza okwogera ne kakwanamya n'okawana amatooka wulirize naye nga bw'okatumako mu position ate kagenda kwonoonerayo bye kaakolera mu kwogera. Sigamba mu tebabawa kaadi naye ziweebwe abazisaanidde okuziwa. Ntegeeza abazimbye amakanda wansi era tezibaweebwa lwakuba baffe. Kubanga bwe zinaabaweebwa lwakuba baffe ate Museveni tunaaba tumuvunaana ki? Addira mukazi we atasobola yadde okuwandiika erinnya lye. Ngezezza bugeza nze temunkubye emiggo temuntwaza mu basement nkyalina abaana abato ab'okukuza. Kakati nga mukazi w'amawulire agasoma geesulize nange onkoze bulungi ebitagambika minisitule y'ebyenjigiriza ngikuwadde naye nga yeesalirawo Uganda ey'enkya n'eya leero. Nabagamba minisitule y'ebyenjigiriza yeekutte eggwanga kubanga n'abasawo be twalirowoozezza abakutte eggwanga baayitira mu kusoma. Baasomesebwa buki? Busomesebwa. Ne minisitule y'ebyenjigiriza n'edibagibwa bw'etyo olw'okubanga bagiwadde mukyala wa Mumanye. Sikiina njawulo. N'omuntu asobola okuwemula ng'atamidde. Ate obola ekitiibwa ky'abakyala n'eddembe ly'obuntu ate balina okukuuma n'abatwala mu basement n'abakuba. N'asimba bashiba amavivi. Oli n'aga nti oli mutabani wange. Munnange ofaananidde ddala ddala nguli jjajjange nange gwe saalabako kitange gwe yannyumiza obunyumiza kuba tamanyi jjajjaawo oyo. Nkuwadde gwe adumira amagye g'eggwanga. Kati munnange ebiseera ebisinga buli w'obitambuliza muwange kiteera okukola ki? Okukalubamu. Ate wakati mutuwa abaffe Nyanzi waani. Mwe mwekuba kati ate ye Nyanzi waani tumusuuliraani. Addeyo mu NRM gwe wavaawa. Oli wa Nuupu eri original Nuupu. Fena tulina gye twava. Fena tulina gye twasookera. Ate bannayuganda ebitundu 9 ku buli 10 bawagira ku Museveni oyo ng'oggyeko ffe abatono abaakulira mu DP. Naye ebiseera ebisinga kibeera too late okulokoka ng'omaze kufa. Kati bw'oba okyassa ne ku ndiri tubayita ne bakuwerako amasaakulamento. Ne ku buliri tukuyita n'otoolerako shahadi. Sheikh nojja n'otooza omulwadde shahadi. Ebiseera ebisinga tuleme nnyo ono yaveeno. Of course NRM etujoonyesezza naye yo DPA tukoze obulungi ebitagambika. FDC etukoze obulungi ebitagambika. Ng'ennaku zino eragala nakuzza kakodyo ka 2 nti bamutaddire emizira n'enduulu. Yetukoze obulungi ebitagambika. Siwali atukoze bulungi bitagambika. Era y'ensonga lwaki singa twalina atukoze obulungi ebitagambika tetwalibadde na bwetaavu bwa kwenunula. Wabula tunyigirizibwa ewakane mu kibira. Twatukako time nga tetukyalina pipe mwe tusiza nga omugaso gwa opposition kubeera busizo ffe tusobole okusizaamu. Naye bwe yatumma omukisa ogubeera obusizo okusizaamu ne tugamba ne twereete. Tufaaki twereete. Tulinayo abadde abitwogerera twereete. So buli omu alina gye yakola ki? Gye yava.
tubadde tulina ensigo gye tusse ng'era nkakasa tutambuddeko bulungi n'abaana okugaa ku bakulembeze mu ngeri ebaweebula teri abagaana bagambako ddembe lyabwe libaweebwa ssemateeka naye temubavuma era temubajeeguula temubalengezza wakati mu kubalabanga abakulembeze ate mubajjukiryeko mu kiti eky'obuzadde kyetwakikkaanyaako ffenna era ensigo eyo ne tugifuuyira ffenna neekala ate tugifukirire togireka tutambula tudda mabega kati tutambula tudda mabega era mutuwa ensonga lwaki tuba tuwererejja okwogeranga ku kintu oba abaana bamu bo tebalina moral authority expressing what they feel nga faamu tulina pamiti ezitukkiriza okukola ate bye twagaana abaana bali abaali tulabiddengako ffe tulina pamiti ezitukkiriza okukola ate bye twagaana abaana kubanga ate omusomesa omulungi munnange ebiseera ebisinga alina okureflecting ekyo kyasomesa to act what he is teaching. You are teaching this, you are acting like this. Now where are we going? Era tubonaabonera ki okukola n'okwogera ebitayambe. Leero nti abaana mugambe ku bakulembeze n'ekitiibwa. Era abaana ne bawuliriza mu bulumi obungi. Ngojja kwesanga nabo ye yali content waabwe. Ne bawuliriza kubanga twabannyonnyola bulungi mu nsonga eyo. Ate ffe abaabi bannyonnyola. Ate ffe bye tuddamu. Oba ffe tulina pamiti etukkiriza okutambula bwe tutyo. Okukola bye twagaana abaana okukola. Because waliwo enjawulo wakati w'okugambako n'okuweebuula. Waliwo enjawulo wakati w'okuteesa n'okutyoboola. Gwe ki ekikulowooza nti gwanyiiga wekka nti bo bali nabo baali tebanyize oba abalala twasannyalala. Tuyinza okuba nga balala ffenna twasannyalala nga ne bw'otusuna tetuwulira nga mmwe mwasigaza feelings mwekka eziwulira. Oba waliwo abalina bikolebwa nga balala tebalina bikolebwa. Bakwano bammwe nga be batalina kusongwamu. Be muwulira nti temulina nabo nkolagana si bakwano bammwe nga bo mulina okubakuba regardless oba bakulembeze temwagala kumanya. Tusige ekifaananyi ekyo kyennyini kye tubuuliridde bannaffe ate abato ku ffe. Era ne batuwuliriza regardless oba batuwuliriza mu bulumi obungi oba batuwuliriza naye ne batuwuliriza. Tusige ekifaananyi ekyabo be twagala balabire ku ffe. Kyamaani Nyanzi ngenze ku ggwe. Nze nno nteesa olekulire. Era singa nze mbadde ggwe ate singa nnalekulidde dda. Naye oyinza okuba waliwo tonnafuna waakusiigira kifaananyi. First of almost ekintu kye tulimu kinene. Mulimu obulamu bw'abaana ababifiiriddemu. Mulimu abasibe. Mulimu abaabuzibwawo. Mulimu abaalemazibwa. Kakati ate mu bigambo mpuliramu nti singa bwe tutatwala buyinza oyo Nyanzi teweetikka musaalaba. Nyanzi abaana bo batenda kutuuka okubulwa ebanywa otuzzi. Kubanga kakati buli anaafa ogenda kubeera accountable. Kuba baakikusiize ate ne kikwambala mwattu. Buli anaabuzibwawo oyo Nyanzi. Buli anaawambibwa oyo Nyanzi. Buli anattibwa buli analemazibwa oyo Nyanzi. Kyokka ate teweerabira nti bingi ebigenda okukolebwa ng'oluusi bikolebwa batakwagala ng'ate babikolera wooli. Nyanzi obe ng'oyimiridde wali ekibinja kijje nga bakimanyi nti awo olinawo omwana yakuyisaamu keggaali ku social media. Bajje bamukube okumuyiwa amannyo sina kindi okumutta ogenda guddawo ogwo. Ku lw'obulungi bwo, ku lw'obulungi bw'abaana bo. Abaana bo okusigala nga bakyasobola okufuna bye bajja otuzzi ne bw'oliba ovudde mu nsi. Abaana bo obutabeera kikolimo n'okusinga ab'obote.
lekulira obuvunaanyizibwa bw'olina mu kibiina ofokasinge ku kifo kyo ekyokufuuka MP. Kubanga ekyo ekifo ky'olowooza mbu kisobola okukuyambako n'ofuuka MP ate kyekikuba era kyekikulemesa. Bwe luba oluyimba lufuuse lwa Nyanzi Lekulira, bwe babanga kye baagala okuwulira nga kye kinaabawo emirembe, nga bawulira nti gwe muzizika alemesezza struggle okutambula, tobeera kyekwaso wakati mu kinaaba kizzeeko, Lekulira zzaayo obuvunaanyizibwa obwakuweebwa. Nyanzi chairman, oli musajja mukulu, omwana ajja kukuteeka mu kabwako kube abaana bo babirabe, omwana ajja kukuwemula, omwana ajja kukugagwa Nyanzi bunira, abaana bo bawulira. Ku lw'ekitiibwa kyo zaayo ekifo ekyo. Ku lw'ekitiibwa kyo zaayo ekifo ekyo, tobeera muziziko. Nkusaba olekulire, kubanga bino ebyokka era buli kumakya leero ani anvumye. Ntinda ne bwogezaako okwekuuma yakuwalana tabulwako, munnange ne bw'obeera n'akabina atakwagala akukiyambuka ffako. Ne bw'olibanga oli mu kukola kituufu era baligamba wazijje wassale. Atubuzeebuze nti ali mu kukola kubanga tubalabyeko bampuuga nga boogera ebituvuma. Ne wabaawo ababavuma era ababakuba. Ate Nambooze bw'ajja n'ayogera ebitufevalinga nti atuwugulaza mwagala kiki bajjegga. Mwagala kiki then? Abavuma n'abawaana bonna ate mubasibagira wamu. Then mwagala kiki? Kale ne bw'onaagezaako okukola ekirungi olw'okuba oli ku puleesha oyinza okukola ensobi. Nina mwannyinaze Nanca yanteekanga nnyo nze ku bunkenke nga nkula engeri gye yali amanyi naye oluusi okunsakatamu. Kati ng'ebintu olumu obyasa olwa puleesha gy'obaako ne maama Zaituuni. Ng'olumu ebintu obyasa olwa puleesha gy'obaako ng'ekigendwa si kyakubyasa naye olw'okuba obikolera wansi wa puleesha n'enkyasaba nzise ne weesanga kyatikidde ddala. Toyasa ebikopo wakati mu kwagala okulaga nti nkola bulungi ate ng'oli ku puleesha y'amaanyi. Lekulira mulina bipuleesha, oluusi muba n'ebisukaali bijja kutta. Lekulira ogenda ofokasinge ku kifo kyo ky'okubeera omubaka kubanga ate zo personal rights zo oli Munnayuganda. Era eyo anaakulumbayo ng'ate yakugamba vva wano. Era onaamanya bumanya nti ono nno naye alina ekigendererwa ekimbojjogola ku luwonzi. Bwe baba basaba Lekulira tosukka n'enkya. Lekulira. It is my suggestion. Lekulira. Kuba ogenda kukola ensobi wakati mu kwagala opuluvinga bano nti muli rongo. Ate n'omukazi mu maka buli lwagezaako ttambulira mu kkuba eddambulukufu naye ng'omugambo oyenda ayinza otuuka ku mbeerega ye banvumira kika nnyendere ddala. Lekulira obuvunaanyizibwa obwo oba osanga munnaffe anaafuna ku buweerero, anaafuna ne ku tulo, akeera nga ye ali mu Amerika munnange mu apatimenti chayi ne kamusanga waatudde naye nga abaground abanafuya. Naye waliwo bato bange abakozesebwa omwana oyo ow'omu Amerika. Bato bange temumanyi muyaayo oyo yuza omuntu yenna asobola okutuma ovume mukulu we ate gwe lwali kutuma abakusaanyaawo alituma bakutta. Siwali muntu yenna munnamagye ayinza kuba musiru nti Museveni amutumya ttessale n'awuliriza kubanga ne Museveni ate alina ekika gy'atalina kuswalira nti ye yattaani mukulu we. Kakati mwenna Julius baakozesa mumulabyeko. Ye Julius musaabaze mmwe muli takisi, teri musaabaze amiisinga takisi. Eyakato bwefa anoonya etambula
kyokka ate ekisinga okwewuunyisa ku muyaaye oyo mwana oyo muyaaye bw'alaba nga bakugudde mu batandise okukuba yakuba ku busimu omwana oyo akisusizza omwana oyo mumusa temuyina kufaaba ke katiba ke bwe mubadde temukimanyi ke katiba ke in case mubadde temukimanyi naye fayiro yoyo nange yagezaako okunnumba fayiro yoyo weeri wano kwembasa ekyamakata nagikuŋŋaanya kaseera katono nnyo tujja kwetwala kati bwakasuka anange nnyiga mwanyiga anange nnyiga gwe Nyanzi nkugambire kulira genda ofokasinge ku kifo kyo kuba oli munnayuganda ogwanidde era okukibaamu kakati era bw'anaatuma abakkuba ajja kumbuulira oba yazimba eyo mu constituency gy'oyagala okukiikirira ajja kumbuulira ye akugobaganyaayo ngaani oba gyasula oba y'omu ku balonzi bo ajja naye kukikola ki kukimbula lekulira vaawo kuba kakati ndaba intaneti NRM egitutwalako bannange mu wiiki twasigazamu ennaku 2 zokka tetuwummula buli lunaku oba buli wiiki munda mu kibiina tubaamu n'olutalo naye nga luleeteddwa atudde mu Amerika oluusi kati ne weebuuza twerenga ate tweddugalizenga bwe twera bwe tumala okuggusa ate ffe tujje tweyirewo ebisaaniko bye tutafumbyemu mmere nti oba tubadde tukolerawo mirimu naye ng'era tubisuddewo nakigenderwa kuddugaza tugenda tutuuka ddi njagala bannaye tusooke tukkiriza NRM etimu kutuwambako intaneti olw'okuba nti twerabidde omulabe omukulu Museveni buli budde tuba mu ntalo za munda gundi n'akasuka ate yeekolera ng'alina okujja yawolereze gundi alina okujja akkaatirize yeekolera bw'ali omukyamu. When are we going to reach our destination? Tugenda kutuuka ddi? Era ekibuuzo kiri kimu, tulwanira ki? Mwe kati kambabuuza ekibuuzo, ennaku zino tulwanira ki? Singa nkuwa akazina kati nenkuza kati tunoonya ki? Tuyinza kugamba ki? Social media yatukola ate etandise otwesaanyizaawo. So nga ate social media ebadde tuwaniriddeko somehow kubanga mainstream yali tetukkiriza we battiddeawo tetunulawo bagigaana ossomawo beekyasa CBS be babbi ate bakubire ffe ababanenyezza enduulu nga ka social media kano ke kaguwa ke tusigazzaawo okwoleka ensi ekituufu nako bakatutwaleko olw'okwefuula bize mu kuyigga enkima gye tutagendanga kulyanva kuba omuntu yenna ayigga Nyanzi oyigga nkima ogera giryako nva ki omuntu yenna ayigga Nyanzi oyigga nkima togenda kugiryako nva bannange buli lunaku tuba mu ntalo ne tumala olwono ne tudda ku lwono ono yasobezza ne tudda ku ono ono yasobezza ne tudda ku ono abawolereza ne babaawo abakuba ne babaawo kati eri Museveni ne tumwerabirira ddala era senga tunatambula tuti aswana okulya akalulu omulundi ogusookedde ddala legitima senga tutambula tuti ngaddi NRM bwe yatuwa tubbyeko internet nikati guli 50-50 sebo nabo ba analyst babafuna lwakulwananga butalotalo obutasaanidde twayinanga ekyokulwanyisa kye bayitanga okutiibwa era ng'olwo olugite tukkiriza alutuukako ne mwalugayuula kati n'omulalu yeewandiisanga omulalu mu sisitimu y'Ebungereza amanyi oddulumba ate n'abaako naye baawugulaza balalu banne oluggi lwaffe twalujaajamya ate no bwe tulujaajamya ate no bwe tuli mu kulwana entalo ez'omunda nze tuli mu kulwana tunaatuuka ddi oba buli omu addeyo ku bye yasoma ab'endongo bagende bakube abasomesa bagende basomese n'abalimi bagende balime abasoma agirikaliki kati mubuzizza ekigenderwa naki kye tulwanira naki kye tunoonya sebo mukama wange SG muveeyo ebintu bino mu bikondeming via page y'ekibiina kubanga kino ekirimu kyange ekinafu nekifuuso olumbugo olukula empolampola oba oluwumu lutta bubi oba luswaza nnyo kubanga lukuluma tolulaba kati luno luwumu lutulya naye tetululya nti lutuluma
tunagenda okuzuula nga tutumazeewo face yonna n'omubiri gwonna nga guweddewo nga tetukyaswa kweyambulira mu bantu oba nga ne face twetaaga zibikkirya ng'abakyala abatabuliiki nga nawo zirulidde. Tulwanira ki? Era tuli ku kiki? Era tuzzaako ki? Era tufunira wa? Nga ddi NRM we yali etutadde ku mbeera nga neyeekolera bw'anajja okwogera bajja kuleetayo mujegajega refuting ate afuna amugamba amma nno oli mutuufu because tusudde nnyo ennanga entalo tuzimalidde munda twerabidde mission enkulu eyatukuŋŋaanya ate okukuŋŋaana tukufudde okweyuza n'okwetema Nyanzi lekulira ndabo batunadda ku mulamwa kati kyennoonya kudda ku mulamwa ku lw'obulungi bwo ku lwa future yo n'ey'abaana bo n'okwewala ebinaddirira n'obuvunaanyizibwa obwagala okutikkibwa lekulira nze yeekolera itongwa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya Alhaji Idi Binywera Alkadiri omusomi w'edduwa ez'obuwanguzi duwe eziyambibwa Kongo ofukamidde ku kyoto ekyo kyolabaawo ekiyitibwa kanoonya ekikunoonyeza obuwanguzi ekikunoonyeza amaanyi ekikunoonyeza okufuna ekikunoonyeza emirembe mu dunia n'oba nga oli bweru wa ggwanga passport zo zakyankalana buli kimu kyonna ne visa ekyoto ekyo kyenneeyambisa n'enteekako ne empeke z'ebinyeebwa ezo n'enzisimba ku lusuku ekinyeebwa kibwe kimala okumera n'ekijanjaalo ekyo Allahumma gafiri wallahi yarzuquna salatu wassalamu oba maze otuuka ku buwanguzi amanya geego Alhaji Idi Binywera omusomi w'edduwa ey'obuwanguzi ey'ekibala okuli n'ekyoto ekyo kiyitibwa kanoonya eky'obuwanguzi ekikunoonyeza emaali ey'emikisa era ey'emirembe. Ennamba yange eri 0703546931 ne ku WhatsApp kweri 0703546931. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya Alhaji Idi Binywera omusomi w'edduwa ez'obuwanguzi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.